Chefabana babuganda basirango tutuno tusebute sagatuwera. Ekika ekyengo akabbiro k'ekika kino kayitibwa kasimba. Abengo tebalya kintu kyonna ekittiddwa oba ekitaaguddwako engo oba empungu wadde ensolo yonna oba ennyonyi yonna. Okusalira okumpi bagamba nti tebalya bitaaguju. Abeddira engo bava mu Keya era bagamba nti Keya mwana wa Kintu ddala bwoya. Awo nno olwatuuka Kintu n'akuba olubiri lwe ku lusozi Munywa mu kifo Bukesa ekiri mu ssaza ly'e Butambala. Kintu bwe yali ng'ali ku Bukesa n'azaala Keya. Ku Bukesa Kintu kwe yasinziira n'akuba olubiri olulala ennono bwe lwaggwa n'aluyingira era mutabani we Keya n'amuleka e Bukesa. Ekiseera bwe kyayitawo n'atumira Keya agende ku nnono babeere wamu, naye Keya yali amaze okwagala ennyo ekifo Bukesa era nga tayagala kukivaako. Kyeyava atumira kitaawe nti nze nja kubeera eno e Bukesa naawe beera eyo ennono. Kintu yalaba Keya agaanye okugenda ennono kwe kumutuuma erinnya eryamuleme olw'okulemera e Bukesa. Kintu yatumira Keya emirundi mingi ng'amuyita babeere naye ennono. Kintu yalaba Keya aganidde ddala okuva e Bukesa kwe kwogera nti omwana oyo teyeesaasira okubeera yekka. Mu bigambo ebyo Keya mwe yava okuyitibwa Muteesaasira. Nakaakati omukulu w'ekika ekyengo ayitibwa Muteesaasira era obutaka bwe obukulu buli Bukesa mu Butambala. Muteesaasira bwe yalaba nga tayagala kugenda nnono awali kitaawe kyeyava aweerezaayo omwana we Mwanje agenda abeere kumpi ne jjajjaawe amuweereze. Okuva olwo n'okutuusa kati Mwanje tavanga nnono mu lubiri lwa Kintu era yalukuuma. Naye Muteesaasira ne bazzukulu be tebali mu kika ky'abalangira abaana b'eŋŋoma y'e Buganda. Abaana ba Muteesaasira ab'amasiga abamutuukako be bano kwe kuli Kalyanga Ebuvvi mu Busiro, Bugo Emmanjira mu Kyaggwe, Kavuma Eddajje mu Busujju, Nakyejwe e Mabanda mu Butambala, Kaseeyeye e Kawanga mu Busujju, Namakaaga e Bujimba mu Busiro, Nakabambaggiza e Nalugamba mu Busujju, Lubowa e Kiyanja mu Kyaggwe, Kavuma e Butwala e Kyaggwe, Nkulo e Bwende mu Buddu ne Katabula e Buzirango mu Buddu. Awamu ge masiga 11. Waliwo emituba ebiri egyetuukira ku Muteesaasira okuli erya Seggirinya e Rubanja mu Ssingo n'erya Mwanje ennono mu Busujju. Amannya ab'engo ge batuuma mu masiga gonna kumpi ge gamu era gano ge gasinga okumanyibwa. Abalenzi batera okutuumibwa Keya, Muleme, Mwanje, Kintu, Lubowa, Sennabulya, Kavuma, Sekiranda, Sekidde, Semuju, Kanono Kabira e Bukesa, Sekyewa, Serubambula, Nkwanga, Kanaakulya, Namakaaga, Seggirinya, Buwambo, Kakumba, Balimutta, Nkonde, Semuyaba, Nakabambaggiza, Sekulima, Katabula. Ate ng'abawala batera kutuuma Nannono, Namuleme, Namwanje, Nakintu, Nalubowa, Nabulya, Nvuma, Nakiranda, Nakidde, Nakyejwe, Linono Jjinja, Naluwu, Nabbuto, Luyiga, Nakulima. Nannono muka Nakibinga omulwannyamuli yali kabaka wa Buganda yakuuma ku Bwakabaka nga Nakibinga aseeredde. Erinnya Nabulya kiriva lituumibwa abawala ab'engo okutegeeza nti Obwakabaka baabulyako. Abalenzi bo baatuumwa Sennabulya kubanga tebalyanga ku Bwakabaka wadde okubukuumako. Omubala guvuga nti akala k'engo namuzisa, Nabbuto gw'empita, Nannono si mukazi musajja, ekirimala abasajja nnyago. Langi z'ekika kwe kuli emmyufu, eya kyenvu n'eya bbulu. Ab'engo olw'okuyitibwa abalangira, bakabaka abamu babassako n'ebiwendo okusobola okubatta. Bangi mu bo ne battibwa era edda nga tebalya bwami. Okulya obwami baamalanga kweyita ba miziro mirala. Emirimu emikulu egy'ekika ekyengo be bawunda empanga z'abassekabaka n'abalongo baabwe era n'abalangira n'abambejja. Be bawunda ejjoba lya kabaka, be bakola engule ya kabaka n'enkofiira z'abakungu. Engule ya kabaka eyitibwa enguugu, be baatimbanga amagigi mu mayu aga kabaka. Emirimu egyo gikolebwa Seggirinya era abantu be yagikolanga nabo bayitibwa Baggirinya. Emirimu egimu nakaakati bakyagikola era gikolebwa ddala ab'engo. Ab'engo be bazaala kabaka Kikulwe ne Mawanda. Omukyala ayitibwa Nannono ow'Ebbumbu muka kabaka Nakibinge yabazaala. Jjajja Muteesaasira twesimye nnyo kulembera ekika kyaffe.